Okay, cruise exclusive and of course tuline MC Cuts akoze ekintu mu mawulire wache twandiise tutya kuba kitiisa. It's a risk. Ayimiridde mu convoy ya Katikiro n'asaba Katikiro muganda wange kizibu nnyo bantu bannamulye batono nnyo abasobola okuba security atugambye ati security agambye no vayo time naye obuvumu bw'okozesezza Cuts nkwade respect. Omanyi olusi bw'oba olina ky'oyagala oba okyagala kati kiri ku mikono gyo n'amagulu go na bwongo obwo ebisigaddeyo bigaana ng'ogamba Katonda ekyo kyagaana naye nze nagezaako kyenakola. Ogenza okuyingira nga ugoze okulaba oba obadde twabadde tuzze gula t-shirt byaffe nga tupulanize ne ragadi tube live ku after 5 tugule t-shirt byaffe ngenza okulaba nga omukulu afuluma ne ngamba nfuluma naye oba ku kameeme oba ku ya poliisi totiddeemu okutya okulaba luvannyuma nga byabise wano ogamba kati ngenze nakirabireyo mu maaso okiraba mu return we bakkuba ngambe mpulidde kati. You a big brand erinnya ddene but Bikibiyo Katikiro amanyi siye gwe Katamba MC Cuts ningamba njogera na wamkulidde obadde oyanjulayo linnya lya Edwin Katamba kuba obadde mu Bulange nengamba ate mwenyini nakugamba sigwe MC Cuts ningamba kati kiwedde ensonga kanjigusa. Kitegeza first of all cause gye baliko nnungi avoid catching HIV, abstain from sex nga Bulange ate ndi Muganda, so why not join with them ogulayo t-shirt kumi osanga n'abalaba n'abeeyo abantu balina ssente n'ebintu bino nga tebabimanya bumanya. Mbarara tutandise era omulama gwe gumu Mbarara yatuwadde ekisaawe tugenda tandika na mupiira era nga tukola bino kwogera na universities tuyise KIU Ishaka tuyise Mast tuyise Nkozi Bishop Stewart bazanye omupiira ne ba celebrity ba Gravity ba Andre ba Ganaga ba Mudra then tubulirira abaana blood banking taso bonna tuli kwogera nabo, so gujja kuba edutainment football ate aba participating abonna tulina banna mukisa individual era nga nange wenze tekinkozesa ne bino ebintu kubanga abantu bandaze mbu banjagalo yibwaka kumachanga nguzeko ticket bibiri zimpera abaana ku mupiira awo okutoolako nengulako t-shirt ze Bulange nga 2 banange era nina kyenzizaako mwekyo kati bino ebivulu olusi mutegeka nibagamba best of MC Cuts oba king of the mic naye abantu bafuna katono nnyo okulaba ku MC Cuts. Are we going to get that vibe of MC Cuts MCing giving us his thing like he has always done? Steve Jinyali mu production era alina documentary yabadde andaga ya Michael Jackson nantiisa ne mugamba Steve bino nabisobola so mutuule mulinde. Steve yagambye kya production tokwatako tulina kyongamba mpa list y'abayimbi naawe. Are you going to see MC Cuts? Kuba MC Cuts ebyaddala I will say this nga okyali mulamu manyi kiba kibi nnyo okusima abantu nga oli mulungi ku microphone ne bw'oyogera bwogeze eddakiika 3 bweziti ku TV ne bwe ziba dakiika 2 omwana awulira nga TV enyuma awulira nga Cuts ne bwe tutamulabako ne tuwulizinga endongo esindogoma naye nga just ayisambu yisa ddoboozi. Kitiibwa kya Mukama bino Mukama yabituwa bw'oba osobola okuzidiza abantu mu kyeyakuwa the better. Mu maaso awo nawulidde ngambo tuyinayo Reggae Fest wajuliddeko Reggae Fest abayita full stop aja Uganda, so tumala mic muna abantu abagala reggae gye bali tugenda kudda mu Reggae Fest eyo then today mu towards king of the mic. People are asking nga bagamba olaba Bannakenya bakola ekintu ekyo nga bakwata ennyimba then they ne bayimusingira mu biki nga tuyina MC Cuts king of the mic kasi lwaki tuwagundi ezo tuligeza kukikola ne masse tetuna practically kikola like why not every night ze tubana bozo ku Kaskis ku Thursday fecha kingena kwa Ugandan music naye nga alimu MC so tuzi recording ezo so we piling. Ending up with Mbarara, what are we expecting? Bayimbi chi abali ku line up okitesetese otya? Mbarara is going to be a fun day. That's what I can say. Nga tuvudde mbino simbuvivulu. It's going to be a fun day. Kyantadeko moba MCs ne ba DJs. Vibe eyo kubanga omuyimbi tebakyamulanga DJ abakuba byo omuyimbi n'afutuka eri. Is it only Mbarara or it's going to be a regional tour? Mbarara yokka oba tugenda funa ngabola bajinja abomu north awawa. Is it going to be a regional tour? Tugenda kola regional.
So iliyo warning anti after Mbarara abegundi mwerinde. Tetwagala nnyo kubabuulira beetegeke ennyo twagala tubagambe mwemu abaddako batandika okugolola okuyingira gizenda basenemeka tulina Albert kitegeza mutwalo then didde mitwalo 2 kiki wandigadde kugamba abavuka abali eyo naye nga obulamu babujajamya about obulamu buno we live once so take care of your life you live once take care of it you have one precious life then ekirala tovangako whatever has happened to you okyasobola okikuba tolowooza ensimbu ekunyiza inaawe ekutadde buli kimu kyoyitamiza an experience is a lesson. How is Mama Abby? Mama Abby ali bulungi twalabye drop ya Joanise no Joanika. Kale njagala okuba nga ate nkwerekereza n'ekyo okoze kya buzira nnyo okujja mu Bulange ssebo n'oyimirira bwoti kibadde kyamaanyi nnyo bakunkuba headline. Okay, Alan Cruz is my name and of course Cruz exclusive gwe mukutukoyi divosh kwali bulungi nnyo ku kamera wamne kim ebintu bitambuza bulungi nnyo. Dubai people, we are coming on the 28th 29th we are in Dubai and of course kigenda kubeera kyanjawulo nnyo. Cuts promotions yatulesa we Dubai kuliko Multimine Tours and Travel kuliko Uganda Airline kuliko ne munnange mu sister waffe yani Ashley Quality tumwagala nnyo omwana oyo. Kale for now musibe bulungi mweraba.